Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi farada alayna hajj baytillahil haram. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayr man tafa wa sa'a. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Abebitibwa mwenna ababeerako tubeebaza alhamdulillah okuba nti lubeerera alhamdulillah mubeerako ku Labaika Travels ne ku Labaika Islam Media nga twongera okwejjukanya ku ddiini yaffe ey'ekitiibwa. Saba Allah ow'ekitiibwa beere nga atuwamu ekisinga obulungi. Alhamdulillah, Allah atukubiriza ne nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'atukubiriza okubeera nti daima lubeerera twejjukanya okusobola okubeera nti tutuuka mu maaso ge insha Allah nga musiimu ffenna kye tuyayaanira, kuba ffenna hadafu yaffe alfawza bil janna. Buli ali wano yenna twabadde wano nga alhamdulillah mu ddwa ze tusaba zonna byonna bye tukola emirimu emirungi okulafaana kwonna twagala alfawza bil janna, twagala Allah atusanyuse n'okuyingira ejjana insha Allah taala. Ffenna tusaba Allah ow'ekitiibwa mwenna abandaba n'abaliyo mwenna Allah abeere nga atusanyusa n'okubeera nti tuyingira ejjana insha Allah taala. Nyongera okubeera nti mbalamira andaba yenna awuliriza yenna usikum bitaqwa Allah, kulamira essaawa yonna yonna okutya Allah. Wabadde weeyisa mu Ramadani sigala nga weeyisa bw'otyo olw'engeri Allah agamba la'allakum tattaqun, bataddeko okubeera nti mubeera mu mbeera eyo mbeere nga mulimu abo abatya Allah. Buli kyokola kyonna weebuuze nti Allah akyagala, Allah kimusanyusa, Allah anaakisiima mu mbeera yonna, ojja kubeera omuwanguzi insha Allah taala. Episodes zaffe ezayita tuli ku bantu abeeteekateeka okubeera nti bagenda mu hijja. Naffe ffenna twagamba nti hijja alhajj ruknul khamis min arkanil islam, nti hijja nga yo mu mpagi ez'obusiraamu era mu mpagi ey'okutaano. Ndigamba nti n'oba tugenda kubeera nti okola hijja omwaka guno, gamba nti insha Allahu taala olunaku lujja kukya lumu, naye Allah akuteekemu abo abaanukula omulanga gwa Nabi Ibrahim alayhi salam abagenda okukola hijja. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna abali kuno, abandaba abatalina nniya mwaka guno, abagenda omwaka guno, yaruzukuna abeere nga atugabirira alhajjul mabrur, atuwe hijja Allah jakkiriza insha Allah taala. Naffe abatagenda saba Allah ow'ekitiibwa era tusobozesa emyaka egiddako tubeeremu abo bagenda okusobola okubeera nti bagenda okukola hijja insha Allah taala. Twagambye nti omuntu yenna al-istidaad alina okweteekateeka mu lugendo lwa hijja, era mu nsonga ze twayogeddeko twagambye nti nga gwe agenda mu hijja olina okumanya hijja gy'ogenda okukola erina amateeka era ogenda wa, era tawaafu yeetaaga okusoma, asaayi Safa ne Marwa oba weetaaga obitegeera, Muzdalifa gy'ogenda okubeera weetaaga okutegeerayo, Emina gy'ogenda okubeera weetaaga okubitegeerayo, mu Arafa weetaaga okutegeera emikolo egikolebwa mu Arafa, weetaaga okutegeera hijja eri myezi ki era nnagikolera mu bbanga ki insha Allah taala. Bye bino ebituleese okubeera ntwongera mu maaso n'okunnyonnyola insha Allah taala. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira, kuba Busiraamu tulina kye tugamba nti obusiraamu bwonna alhukum, amateeka g'obusiraamu gonna gayina obujulizi ze tuyita al adilla ze tugenda nazo, naye ng'obujulizi obusookera ddala tubujja mu kitabo ekitukuvu al Qur'an al Karim. Ffenna twagambye nti era twekubiriza ne tugamba nti omwanadamu yenna wandibadde nga wallahi Qur'ani tewagiggalawo mu Ramadani n'ogamba nti ogiriza Ramadani eddako, wabula wandibadde oyongera continuously okubeera nti osoma Qur'ani mu mbeera yonna, kuba Qur'ani yesookera ddala okubeera nti ge mateeka g'osookera ddala okubeera nti omanya Allah yennyini. So mu episodes zaffe zino ezigenda osooka tugenda kutunuulira Allah jalla waala ayogera ki ku hijja, era Allah agamba ki ku hijja, ayat eza hajji.
kuba fenna kimanya al-Qur'an kalamullah, ebigambo biri mu Qur'an bigambo bya Allah. Allah agamba dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin, kino ekitabo tekirimu kubuusabuusa kwonna era hudan lilmuttaqin, bulungamu eri abo abakola ki, abatya Allah jalla ala. So mwe tugenda okusanga gutya Allah bwe yabeera nti atulamira okubeera nti tukola hijja inshallah taala. Mu kutandika introduction, alhajju lugatan, hijja nga yo mu lulimi olwarabu kitegeeza oba mu lulimi alqasd kitegeeza okubeera nti omuntu, alqasd era kitegeeza aniya, lugatan kitegeeza mu lulimi olwarabu alqasd okubeera nti omuntu amalirira, nomalirira okukola ekintu ekyomuwendo ennyo oba okuleeta eniya nti ngenda kukola. Ebiseera ebisinga kino ekintu mwakigandawaza, ebiseera ebisinga osanga omuntu agamba naye nze mbadde wakola ekyo kino naye siina niya ekikola, mbadde wakola kino naye siina niya ekikola. So niya kitegeeza omuntu okubeera nti aluubirira oba amalirira okubeera nti akola ekintu ekyomuwendo ennyo, ekintu ekyamakulu ennyo inshallah taala. Ne shar'an hijja oba ekigambo alhajji kisobola otegeeza huwa alqasd baitillahi alharam, okumalirira okubeera nti omuntu agenda ku nnyumba baitillahi alharam, ku nnyumba ya Allah ey'emizizo. Ebiseera ebisinga baitillahi alharam tugambye hijja kitegeeza qasd baitillahi alharam, kumalirira okugenda ku nnyumba ya Allah ey'emizizo. fi Makkatul Mukarrama, ennyumba ngeri mu kibuga kye bayita Makkatul Mukarrama, Makka ekibuga ekyekitiibwa inshallah taala. La da'u a'malul makhsus, ng'olubiridde okubeera nti ogenda mu kibuga ekyo ewali ennyumba ey'emizizo mu kibuga Makkatu al Mukarrama ekyekitiibwa. La da'u a'malul makhsus, okukola emirimu egy'enjawulo, emirimu egyo egiri so specific, emirimu egyo egikolebwa mu kibuga ekyo mu biseera ebyo byogenda okubeera nti okola ki, ogenderamu. Fi waqtul makhsus, mu kiseera ekyo n'obulombolombo ng'olina obulombolombo bw'ogenderera. So wano tufunamu nti alhajj, omuntu okubeera nti agenda okukola hijja kitegeeza huwa alqasd baitillahi alharam, okumalirira okugenda ku nnyumba ya Allah ey'emizizo. Allah ayina we yagamba falyabudu rabba hadha albayt, sinza omulezi w'ennyumba eyo ey'emizizo, alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf, oyo akuliisa emisana n'akunywesa, akuliisa n'okunywesa n'abeera nti akuwa n'obukuumi. Ate era n'agamba inna awwal bayti wudhi'a linnaasi alladhi bakata mubaraka wa hudan lil alamin, nti mazima ddala ku nsi kuno nateekako ennyumba ey'abantu gye bagenda okubeera nti bajja okubeera nti bafunamu obulungamu n'emikisa inshallah taala. So omuntu okubeera nti amalirira n'agenda ku nnyumba ey'ekitiibwa esangibwa mu kibuga Makkatu al Mukarrama. Makka kibuga kya kitiibwa, kyo tusaba Allah ow'ekitiibwa beesigale nga kitukuumira inshallah taala. We tunaaba tutunulira fadhailul Makka inshallah tujja tutunulira nti Makka nga kye ekibuga Allah yennyini yakiyita Makka, era akiyita amannya mangi olw'enkizo. Waliwo yakiyita balad, waliwo yakiyita albakka, amannya mangi Allah ge yatuuma ekibuga Makka gate atuma ebibuga byonna birala inshallah taala nga tujjera okutunulira ng'ogenze mu kibuga ekyo Makka. La da'ul a'malul makhsus, ng'ekikututte kubeera nti okola emirimu egiba gikututte nga gwe omulamazi aba agenza okubeera nti akola hijja. Ko omuntu agenda mu hijja aba agenda kukola emirimu egy'enjawulo. Waliwo okubeera nti agenda kukola umra, kwetooloola ennyumba eyo. Waliwo okubeera nti agenda akole kye bayita Safa ne Marwa. Waliwo kye bayita nti agenda atuuke Emina, alina okubeera Emina awo mutawi olunaku olw'omunaana. Waliwo okubeera nti alina okuva Emina agende olunaku olw'omwenda ku Arafa, yawmul Arafa, olunaku olwa Arafa. Waliwo okubeera nti alina okugenda Muzdalifa. Waliwo okubeera nti alina okukuba ebiwajja, alina okukuba amayinja, okanyuga amayinja mu mbeera yonna. Ate era fi waqtul makhsus, era ng'egyo emirimu gyonna ogenda gikola mu biseera ebiri specific. Tosobola kugamba nti azintu abadde mu Ramadhan nti oli mu Ramadhan nti oli mu hijja, mu Ramadhan tuba mu hijja. Sobola kubeera nti oli muki
mu Shaaban n'ogamba nti ate gwe oli mu hijja mukoledde emirimu egyo, wabula fi waqtul makhsus hijja ayina ebiseera byayo getugenda obitunulira mu aya yatugenda okutunuliza hajji era n'obulombolombo obweyawulidde mikolo gya hijja insha Allahu taala. Wal hajju rukun min arkanil islam, hijja mpaji mu mpaji ez'obusiraamu era Allah ngo yatugamba lillahi ala nnas hajjul bait man istata ilayhi sabila, timbutuufu abantu nabeera nti balagira okubeera nti bagenda okulambula ennyumba ey'ekitiibwa eri oyo yenna abafunye obusobozi. Kyova olabanga Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu hadithi entuufu ennyo yagamba bunya al-islamu ala khamsa shahadatan la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamu ssala wa itai zaka sawm ramadan pako yagamba hajju baitillahi al-haram oba hajju bait ila al-qabati al-mushrafa, n'okubeera nti omuntu alambula ennyumba ey'ekitiibwa eri oyo abafunye obusobozi era nga nkulu nnyo insha Allah taala. Tugenda tutandika ne aya eraga ebiseera ki bye tulina okukolera mu hijja. Maana as-sual, ekibuuzo kisobola okujja, ma hiya ashhurul hajj, myezi ki omuntu gyateekebwa okubeera nti akolera mu hijja. Bino ebintu bisoma nti naawe kennyini essaawa zino atagenda kubeera nti ogenda mu hijja, kuba Uganda alhamdulillah abantu abagenda mu hijja essaawa zino bakonfaminze dda ab'omwaka guno 2026 insha Allahu taala, era ebintu byawe bisinga byonna byawedde. Era essaawa zino bw'ojja mu ofiisi ezitwala abantu mu hijja nga wobozzi wano mu Labaika Travels tweregisteringa agenda mu 2027 wabula tetutwala agenda kati kuba kati baclosinze mu mbeera yonna insha Allahu taala. Ma hiya ashhurul hajj, myezi ki omuntu gy'alina okukolera mu hijja. Allah yini yatugamba alhajju ashhuru ma'lumat faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala nti inna Allah mazima ddala Allah ye lam yuhaddid ma hiya hadhihi alashhur, tiyatubuulira emyezi egyo okubeera nti ye avaayo n'agamba nti nga tugenda okubeera nti tugitunuulira, walakin wabula ate emyezi emirala waliwo Allah yajja n'agyogerako nga kati omwezi ogwa Ramadhan Allah yajja n'agwogerako n'agamba nti no shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran huda linnas wa bayinati min alhuda, paka yawogerako yagamba nti omwezi ogwa Ramadhan gwe omwezi gwe nassizaamu ekitabo ekitukuvu al-Qur'an al-Karim, ng'ekyo ekitabo kyakubeera nti abantu bafunamu obulungamu. So omuntu ayinza okwebuuza limaadha huna iktafa biqawli subhanahu wa ta'ala, lwaki Allah ano yakoma alhajju ashhuru ma'lumat, lwaki Allah agamba nti hijja eri mu myezi al-ma'lumat maana al-mashhur, emyezi egimanyikibwa, emyezi gye mumanyi insha Allah taala. Kuba waqtul hajj wal maana waqtul hajj ashhuru ma'lumat, Allah ategeeza bw'ati okubeera nti atutegeeza nti emyezi gino gyali gimanyikibwa lanna Allahu ma ayyana, kwa mu butuufu wotunuulira Abaarabu bano kubano Allah agamba lanna Allah ma ayyana hadhihi al-ashhur, Allah ye atulaga ashhuru ma'lumat ngino emyezi esatu gyali gikoze eki gimanyikibwa bajjahiliya, ne wabula okusiiba kuno kwali tekumanyikiddwa. Kyova olabangawo Allah avaawo n'abalaga nti mulina okubeera nti musiiba kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, najja n'abalaga nti balina okusiiba nga basiiba mu shahr Ramadan, kuba okusiiba kwo kwali kwanjawulo nnyo eri abaki eri abaana Adamu. So Allah n'avaawo era hano manya atugamba la fi jahiliya lam takun tarif siyam fi shahr Ramadan, nti Abaarabu mulembe gwa jahiliya baali mu butuufu tebamanyi okusiiba nti balina kusiiba mwezi ogwa Ramadan. So Allah ayina okubeera nti ajja an yuhaddid wa yubayyin wa yufassil, Allah ayina okujja okubalaga okubategeeza butebe basiiba nga emulaba okusiiba kwonna Allah avaayo n'abalaga kutiba alaykum siyam, balayiseeko okusiiba, mulina okusiiba omwezi ogwa Ramadan, mulina okusiiba budde bwe buti, mulina okusiiba embeera bwe giti. Amma alhajju, naye ate ku hijja fakanu yarifunahu, yo hijja baali bagimanyi
wa inkanu naye nga mazima ddala abanada azin even Nabi Muhammad sallama nga Allah tanaba kubeera nti alalika ku bantu hijja balwedde bakolaki bagimanyi ne balinga bagezaako okubeera nti bagikoleramu ebintu ebyawukana ku njigiriza yaki ey'obusiraamu mu mbeera yonna. So balinga mu butuufu naye nga bagimanyi mashhurat ma'rufat baina nnas nga abanadamu bonna bamanyi nti era nga bajja bakola hijja naye nga bakolamu ebintu ebitalina kati kana atuufu bilbaiti oryana balinga mu butuufu beetoola ennyumba eyo ng'ate balina engoye ze batambadde nga bagamba engoye balina kwetoola nga engoye zonna zaki zirimu halaali balinga azino ekigambo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik balinga bakyogera bulala nga mmwe mwennyini mu kigambo ekyo bateekamu ekiraga nti mu butuufu azin bakyagatta ku Allah n'ebintu ebirala inshallah taala. So mu mbeera yonna Allah kyongera okulaga lwatu nti mu butuufu Allah yagamba alhajju ashhuru ma'lumat lwakuba nti emyezi egyo gyali gimanyikibwa inshallah taala nga tugenda ogitunulira emyezi gya hijja giri emyezi 3 inshallah taala. Wa kalimat ashhur ekigambo kino ashhur jamu qilla kijja era mu Quran kyajja buli Allah yali agala idha ata bila dad min 3 ila 9 nga obala okuva ku 3 paka ku 9 marabu agamba ashhur era kibola nga Allah agamba alhajju ashhur ma'lumat maana emyezi giri emeka 3 kuba agamba ashhur ate era bwova ku ashara nugenda maaso era Allah kulaga mu Quran nti wo ate wo kyawokana yalaga nti auziba shuhur jiba myezi wano nayo mwarabu ashhur okuva ku 3 paka ku meka paka ku 9 kwa Allah agamba yeke nyini yali ayogera ku myezi nga giri 12 agamba inna iddata ashhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Bano tulaga nti Allah yali ayogera ku myezi giri 12 already era ebiseera ebisinga bino ebintu tubakubiriza abazadde oba n'abantu omwana Adamu yenna wavudde mu Ramadhan so oteekebwa okumanya amateeka gano n'agakola otya nga tomanyi gino emyezi bino ebintu babisomesa mu nursery section nga babisomesa abaana mubatwale mu masomero ag'eddiini mwagenda okutegeera nti guno omwezi ndi mu Shawwal ndi mu Dhul-Qa'da zira mu Dhul-Hajj then ngende mu Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jamada Lawal Jamada Thani ngende mu myezi gyonna nga bwe gikola kibwe giringo ekitegeera ko emyezi gyonna gitegeera buli mwezi gulina ebyenkizo omuntu byateekebwa okubeera nti amanya kwa Allah ye agamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah mazima ddala emyezi giri 12 gyemmanyi era mu egyo emyezi mwe muli emyezi egy'emizizo Abarabu bano baali beebuzaabuzanga nnyo ddala mu myezi gino egy'emizizo nga bagezaako okubeera nti balya azino waliwo emyezi gye baali nga tebalina kubeera nti yadde tolina kulyaza amaanyamu okola ezzambi mu ogwo omwezi nga mutuufu ezzambi eryo Allah alikubisaamu emirundi mingi Abarabu beebuzaabuzanga nnyo nga beefuula emyezi egyo abakola ki abatagimanyi Allah n'avaayo n'abalaga nti mutuufu inna iddata ashhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah n'abalaga emyezi egy'emizizo nga myezi egy'emizizo egyo arba'atu hurum gino ebyezi tugenda gyetaaga nga tunira ku myezi gya hijja mulimu Dhul-Qa'da Dhul-Hajja wa Muharram wa Rajab so mulimu emyezi 3 nga gyeriraanye Dhul-Qa'da wa Dhul-Hajj wal Muharram wa Rajab inshallah taala. So mu mbeera yonna wetunulira al-hajju ashhur ma'lumat emyezi gino 3 al-ma'lumat inda an-nas nti gimanyikibwa eri abantu walakin waqa al-khilaf inda ulama fi tahdid hadhihi al-ashhur abamanyi baawukana mu kubeera nti basengeka emyezi negya hijja nenga fadhahaba ba'dhum kashafi abamu nga Imam Shafi Imam Ahmad Imam Shafi yenga yagamba ila anna ashhurul hajj hiya Shawwal wa Dhul-Qa'da yagamba nti mutuufu emyezi gya hijja gino
giri esatu naye emyezi ebiri abamanyi bonna bonna muttafaqun alayhi bakkanya najjo Shawwal ne Dhulqaada egyebiri abamanyi bakola ki bakkanya najjo naye Imam Shafi'i agenda mu maaso n'agamba nti nno ye alaba nti mutuufu wetugamba ashhurul hajji emyezi gya hijja giggwako gitambula Shawwal Dhulqaada wa Dhulhajji ne Dhulhajji paka ku lunaku olw'omwenda yawo mutaase olunaku olw'omwenda olwa Arafa era n'ensonga inaagiwa daliilu y'obujulizi bwe n'agamba nti kuba mu butuufu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba alhajju Arafa nti hijja ki Arafa hijja omuntu yenna eggwako akoze ki akoze Arafa ate mu butuufu hijja nga yo yafuutu bifawati Arafa ti hijja nga yo Arafa weba eweddeko hijja eba ekoze ki eba ewedde so ye n'alaba mu ndaba ye nti ennaku ezo omwenda zokka zayongerako mu nnaku eza hajji inshallah taala yeyo qawla esooka y'abamanyi bino ebintu tujja okubeera ntitubitunulamu tubeere nga twegendereza mikolo gyaffe egya hijja so tegeere nti bannaaye olunaku olwa Arafa lunaku lukulu nnyo lwaki abamanyi olaba abanene ba Imam Shafi bagamba nti mu butuufu hijja nga yo olw'obujulizi bwabwe bwe baleeta hijja nga yeggwerako ku lunaku olwo omanye nti olunaku lw'olimu lwa bbeeyi nnyo olunaku lw'ogenda okufuna lwa bbeeyi nnyo era lwa nkizo nnyo inshallah taala tujja okubeera nti omuntu ategeere twayingidde mu Shawwal naye n'omuntu tannategeera nti ali mu myezi gya hijja naye kati kimanye nti Shawwal wa Dhulqaada muttafaqun alayhi mwezi ogwa Shawwal ne Dhulqaada bamanyi muttafaqun alayhi bo egyo emyezi tegiriko khilaafu tegiriko kwawukana kw'amanyi gyo bakkanya najjo nti egyo emyezi gyaki gya hijja inshallah taala abamanyi abalala ne bagamba walladhina qaalu innahu nti mazima ddala nti emyezi gya hijja gino gigenda mu maaso ila yawmul ashara paka ku lunaku olw'ekkumi abamanyi abamu bajja ne adilla ez'amaanyi ne bagamba nti mutuufu ennaku za hijja zino oba emyezi gya hijja gigendera ddala paka ku lunaku olw'ekkumi era ne bagamba nti tuyinza kugamba nti ennaku za omwezi gwa hijja guggweera ku lunaku olw'omwenda noleka olunaku olwa ashara Dhulhajji olunaku olw'ekkumi ku nnaku eza Dhulhajji kuba inna allaha sumiya yawmul ashir kuba Allah yennyini mu kitabo kye Qur'ani eky'ekituufu yaluyita yawmul hajjul akbar waliwo aya nga Allah yennyini agambira ddala nti olwo olunaku yawmul hajjul akbar lanna aktharul a'mal kuba mazima ddala emirimu egisinga okuba nti mingi egikolebwa mu hijja gikolebwa ku lunaku olwo era ng'eyo yali endaba ya Abdullah ibn Abbas nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe asabira te Allah nkusaba obeerenga omuwa okubeera nti ategeera nnyo tafsiri oba ekitabo Qur'ani y'ekitiibwa era ojja kulaba mu tafsiri Ibn Kathir rayi esinga mu baatuyamba ennyo okubeera nti bavunula Qur'ani y'ekitiibwa mulimu Abdullah ibn Abbas Allah gwe awa okubeera nti ategeera nnyo ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so manya obwokubiri balaba nti n'olunaku olw'ekkumi luno oluteekamu mu nnaku ezaki eza hijja oba mu mwezi ogwa hijja bino byonna byonna tubiyitamu gwatulaba oba tuwuliriza oba agenda mu hijja omanye nti zino ennaku ebbiri nkulu nnyo laba ziriko okubeera nti ziriko itifaaki z'abamanyi ziriko okubeera nti abamanyi byonna abanene bagamba nti za nkizo nnyo zirimu emirimu mingi egya hijja nyabaala ne balabira ddala nti mu butuufu wa shahrul kamil nti omwezi gwa shahrul Dhulhajji gwonna ng'ogugasse gwonna guli mu myezi egya hijja era nga bwo obujulizi bwabwe buliko eyo aya gyetusoose okusoma alhajju ashhuru ma'lumat hijja erina emyezi esatu ashhuru nga etwagambye mu lulimi Olwarabu kijja nga kikozesebwa okuva ku 3 paka ku 9 so okuva ku 3 paka ku 9 tosobola gamba nti nno otolako ennaku 10 oba ennaku 9 wabula gwonna mwezi gwa hijja inshallah taala nga ate naffe abasinga ekyo kyetulabanga mu butuufu kyekisinga obutuufu nti omwezi gwonna mwezi gwa hijja inshallah taala saba Allah ow'ekitiibwa
abeere nga atuwa okutegeera ebigambo ebyo nga tumaliriza. Era omuntu yenna yandibadde kino kitulaga okutegeera emyezi zino egya hijja nti mutuufu emyezi gya hijja wegiba nga giva mu Shawwal, Dhulqada, Dhulhajja, kituufu nti omuntu asobola okuba nga agenda ku olunaku olusooka mu Shawwal n'agenda n'aleeta enniya nti ngenda kukola hijja, nga hijja gye ngenda okukola egenda kuba tamattu. N'akola ki? N'akola umra, kye bayita umra. Kuba wa tamattu asooka n'akola umra, oluvannyuma n'ava mu mikolo egya umra. N'alinda paka olunaku olw'omunaana Omutarwiya. So kino kitulaga yenna ayagala okukola hijja essaawa zino, hijja asobola okubeera nti agitandika. Asobola okugenda e Makka neetoola Kaaba n'akola tawaafu emirundi 7, n'agenda mu Saa'i, Swafa ne Marwa neetoola emirundi 7, dhahabu auda, then olumala n'asalako enviiri n'ayingira n'aba nti amaze okukola umra ye esooka, n'alinda paka y'Omutarwiya olunaku olw'omunaana, naye n'abeera nti agezaako okubeera nti akola ki? Ayingira emikolo gya hijja inshallah taala. Era kino ne kitulaga nti omuntu yenna bye tuyigamu nti omuntu yenna ate bw'oba nga abadde mu Ramadhaani tosobola kugamba nti nze umra gye nagikoze na mu Ramadhaani ate sekanga yagamba n'okugamba nti al-umratu fi Ramadhan tadil hajja ma nabil Mustafa Muhammad, ti umra gy'okoze mu Ramadhaani obeera nga akoze hijja ne nabbi. So umra eyo nzito nnyo, nze gye ngenda ogatta ku ki? Ku hijja. Tekisoboka kuba al-ibadatu tawqifiyya, ibada nga zwe muziraba tuzikola nga tusinziira ku njigiriza Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyovolaba nga ye yatugamba khudhu anni manasikakum mu hijja, mukole hijja nga mundaba nkola ki? Njikola. So weegendereze nnyo inshallah taala. Kyembakubiriza ffenna abagenda mu hijja, abagenda okubeera ntukola hijja, twegendereze nnyo, tugezeeko okubuuza abatutwala baseeka baffe twesiza okubeera nti batukulembera inshallah taala. Saba Allah ow'ekitiibwa tubeere nga atusobolesa, tubeere nga tufunamu ebyokuyiga mu musomo ogwaleero. Tujja kujja tuyongere mu maaso n'episodes eziyongera mu maaso, nga olunaku lwe tujja kubeera ntufuna alakat ashhurul hurum, azin gino emyezi egy'emizizo, azin alaka yaazo, azin gifaanagana gitya n'emyezi egya hijja inshallah taala. Saba Allah ow'ekitiibwa mwenna ababaddeko nga kwe muli, tubasaba Allah abeere nga baamu ekisinga obulungi. Tubakubiriza inshallah taala mungere okubeera nti mweteekateeka, kuba ibada gye mugenda okubeera nti mukola ya nkizo nnyo, ya muwendo. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atutusaayo, atuggirewo ne byonna ebitiisa mu lugendo lwaffe lwetusuubira okubeera nti tutambula inshallah taala. Nyongera obbakubiriza mujje mu Labaika Travels, mwongere okubeera nti muregisteringa kubeera nti mukola hijja omwaka ogujja inshallah taala. Ne packages zaffe kweziri, era oba oziraba nga kweziri ku screen zitambula nti tulina umra mwezi ogwa June, mwezi ogwa August, December ne Ramadan. Osobola okubeera nti otandika okusevinga ng'obudde bukyali inshallah taala. Tugenda ogenda otuuka nga inshallah ebisinga byonna biwedde. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.